Amanya gange bampita Shila 256. Shila 256. Okola mirimu ki ekitali gya TikTok? Butali gwa TikTok. Obuuziza ekibuuzo kigumu. Anyway, nyina emirimu emirala gye nkola nga si TikTok, but just tasobola kujja wano nkola TikTok ogifunyeemu ki? Ogamba ki? TikTok ogifunyeemu ki? Kugamba nti bingi sijja kukulimba naye kutwaliza wamu nze kunze yandeetera ebizibu. Bizibu ki? Mwana gwe anyway byaliwo awo akaunti yange ne basooka ne bagitwala ya Instagram, TikTok ne babitwala nengenda mu kkomera. Kati kutwaliza wamu nti natuuka gundi nenzize mabega then nefuna akaunti ndala. So nesi kugamba komera nti bansiba tewali musibe gwe basiba n'essimu. Just bantuuza okumala bantuuza kuva ssaawa nga 10 mpaka ssaawa nga 8 gwa kiro. Awo nga ntudde nga just ndikusiba. Nga bakuvunaana gwaki? Kwasama kuvuma. Lwaki muvuma ku abantu ku TikTok? Anti kati kankugambe bw'ojja n'onvuma nenkusiriikirira nenkukubira esimu neŋŋamba mwana tolemeza ate bw'olemezamu ate gwe lwaki oba oyagala nsirike nange nnyina omumwa. So abagamba nti TikTok bagijjewo kituufu bagijjewo okiwagira? Baba bagijjawo abamu baba tebalina gye bagenda kulya. Kati gwe osaba bagijjewo bagirekewo? Bagirekewo. Wandintegedde singa si TikTok? Ande yandintegedde? Teyandintegedde. So kiki okubiriza abaana abali ku TikTok? Sirina magezi gembawa kuba sigikozeseza bulungi nze kunze. Sirina magezi. Andi kati bagikozesa birungi olw'okuba gwe wagikozesa obubi n'ofunamu ekkomera. Ondala kweli? Kokooli. Tom jangu waneeno. Ogamba otya Tom D? Abaana abali ku TikTok abavumirako abamagezi ki? Era buno buwala bulungi nnyo obulaba ndowooza. Very beautiful. Like nothing. Look at her. Oh my God. Oh no. Birungi ki byofunye mu TikTok? Gwe omuzege ezalina oluyimba olusinga Uganda wonna, Song of the Decade. Anti sigenda kuddamu okuyimba paka myaka 10. Nedda sebo oluyimba the Song of the Decade. The Song of the Decade. Song of the Century. Ochiba? Century myaka meka. Nenga walubba lububbi. Kino na lubba bubbi. Kibasobola nabba bulungi. Abayimbi basiba bagamba kwagala kufuna copyright. Naye ate mwe copyright mugikozesa ate kubbaza abannamu. Copyright ate kigazi nnyo tekitegeeza ekyo. Tekitegeeza ekyo. Copyright bintu biwanvu nnyo weetaaga okunyonyola okuba n'otegeka copyright n'ogisima munda. Okitegeeranga ki copyright? Copyright kwe kuba n'obwannannyini. Ozegera okuva ku instrument okuva ku ki okuva naye luli Luswayiri luno Luganda omana luno Luganda sebo bayimba muzabbibu nayimba omuzabbibu. Okay, tuli ku TikTok night abaana bafuna awards zaabwe. Bubaka ki boyinza okugamba abaana abali ku TikTok? Gojo noma TikTok yakabe TikTok onsi TikTok oba kiringa kyalo kigera TikTok kyakabe kati ono mayibanga yemaze nga simulaba dene nnyo nenzize mune musanga wano TikTok solo manyo ono yasuze solo manyo ekifa koli solo manyo kimanyi so kati app muganda wange ekintu ekisinga obwakabe kyetwandifunye mujina emirembe kigera wasinga tuviridde ku TikTok oferuli na ino laba kachumbali alo soko jawano soko jombisemu kigera naye mbayo TV yange njina wano ku simu manje nakyo jakalo yisawo ngatekayo nga nekwata video gamba mulinga kino nakiteekayo kama so TikTok app yakabinyo abangi abamu bavuddemu na komera bagikozesa obi bavuma abantu okakananga babasibye nokozo tegikozesa okubeera ngo bamusibanga nze ezibyange sabireeta mu kamera go ge mazima naye nga nze iphone yampaabirako wano zita ekira yampaabiranga naye nze tewali musibe gwe basiba na ssimu okimanyi naye nze bankwata n'essimu yange ne banzikiriza n'essimu yange ekitegeeza gwero teryali komera
eryo teryali naye nga ebyaddala wabayo era abakola obulungi obudde kubakola obubi abakola obulungi bwe basinga ate abongerako waliwo abatusesa waliwo ababuulirira waliwo bwekibasitegeeza kikakatako gwe ng'omuntu okubuloke ngaavuma n'osigaza akola ki ng'onyumira kiba tiktok ya ddembe buli muntu akola kyayagala buli muntu ayogera kyakola kyayagala okitegeera batugambye wakoze edduuka ly'enjala n'ogoba n'abantu abamu nga bannamawulire ya saabagobye kisinziira kubanga kyabadde nga wamma wojja ku dduuka lyange entudde wali ewali logo yange infact logo ekulina oba namba ya simu oba olwokuba eka waliwo Tommy's neyo clinic noŋŋamba mbu ako tekalina beeramu mbu awo tuba tulanga kati mbu gonyamba nnyo oyisaawo ka logo kange Tommy's neyo clinic nti wetukoledde interview obeera olanze awo benali ŋŋamba okuba mutima mubi tegeera tosobola kuŋŋamba mbu ogenda ontwala nga content ondaga mbu gonyamba nnyo ebyo byaggwawo boy tulina empaka tulina emputtu tulina empisembi tetutya bakulu otegeera ebyo byaggwawo ebyo byamativi okujja okutumanyiira amaanyi nga mangi agiba simanyi naye tosobola kujja nze kyengamuze onkimanyi nze sina bisambi naye ekintu omuvubuka nga nze yeeyiya tv nojja just okuteeka mu logo kuba obimanyi ebyenjala emabega waliwo kano akaguli akaaka kuliko Tommy's neyo clinic simple nti wetutudde kuba wetwasetinga wetuba tusetinze awo ate gwe nogamba wano tuba tutaddemu ako tekijjalabika bulungi ogamba awo tuba tulanga kati abantu abajja okukola enjala gwe abakolako oba mukyala nkola abakyala si bakola enjala nyina obuvubuka obuli obwamalayo obuvubuka obulungi bawoyo akavubuka bakayita Eric Maswaga kali akavubuka bwe butyo obuvubuka obumalayo bwe bukola enjala nti agenda kukwata bulungi empisa smartness obuyonjo class lwaki togirekera business omukyala enjala si z'abakazi enjala si z'abakazi omukazi alina bizinesi ye alina botiiki lwaki tomugamba n'agindekera so kati just kwetetenkanya kugatta maanyi nabanga waliyo zetusakayo eri netwekulaakulanya abavubuka bangi abadde ku tiktok like sobuliga Sharifu bo tiktok tebagifunyeemu naye mwate abazeko ne generation mugifunyeemu bagifunamu naye lwakuba omuntu eyali abakozesa yatuuka ekiseera nayagala okubazza emabega omuntu kati kiringa bwondeeta ku tiktok nemala nenga njagala kankuzza emabega kati omuntu yali ayagala ki kubazza mabega kyoba olaba neyiga Sharifu saawa zino ne bwemubuuza nti kawunti erina abantu bameka tasobola kugamba nzawo yiga Sharifu just mukuteko bwe ninga gyebaleba toddamu kunkwatako kikulaga nti yakoowa abantu nekirala nze Sharifu ngumusalira byenga yenga omuntu njawo yawukanako noono lwaki Sharifu mumanyi Sharifu yenga omuntu yalina emikwano egigattako mukusooka kuba kyenkana yatwanjulira emikwano egyasinga naye Sharifu yalina obuzibu bumu batamanyi gwe bakuuma muki ntegedde nkusaba nti kacumbaali tugambe otera okunyambisayo omutwalo wesitaguyinaamu olwokuba kacumbaali ondaba nyina akawunti etambula nja kupositingako bajja kundabako naawe biki olwokuba oyinza kuba abantu ngaabo baaliyo nga kyebaagala iga Sharifu engeri gyalina amaanyi nga wamulaba naye mu akawunti video zitambula bulango biki bitegeera so kati ate abantu abo tebakwata bulungi bakuuma kati nyinza okukwata essimu okukwata essimu nekukubanaga gwe Kacumbaali oliwa ntera kwano omutwalo imaamu sikulagira naye n'engeri gyenkukuttemu oyinza okunteerako naye ate nonkoowa noga nza noba nkusanze mu miitingi yabuvunaanyizibwa nekukubira nenkulemerako negaba kitegeera Sharifu yalina ekyo ekintu ebyaddala nali nkimumanyiimu nga nekirala simukuumi wa byama kitegeera yinza okusangaawo nemugira ate ogenda owulira yagambyeko oba oli kitegeera ekyo nakyo yakiinamu maka twogera mazima so kati neyegobako abantu abandi muyambye ojja kwesanga nti abantu bonna babaho bani bonna basooka nani Sharifu nga tumaliriza abaho nga tali kweno nti awo yogera naye sijja yogera byesimanya abaho aliwa
naye mwe yuga kugambye eki atalina kyagambye mwe batesitesi mbadde manyi Franka amazima Franka mukwano gwange nze kyemmanyi nti bamukuba akalulu n'avaako naye lwakuba nti obuzibu bwa Franka takkiriza bambi bw'alaba eno interview nze simulinaako obuzibu naye takkiriza omuntu akuwangudde asigala akuwangudde naye ye bw'aba akola video pulezidenti waba TikTok naye nze mbadde mmanyi ono ye pulezidenti waba TikTok ate Franka yeyita kyatali ogwe Franka ye nga ye musajja ye nga ye personality omuntu like omuntu ye nga ye ng'omuntu si musajja mubi sinzeera sijja muba kuba simulinaako kibi simanyi mpalanira akayinza okuba alina obuzibu n'abantu abalala naye nze nga nze ng'omuntu simulinaako obuzibu njokya nayo zangaawo nakwokya ate ebibaamu ebyo oyinza okuzala nga nakwokyayo tegeera so ate ayambyeko n'abalala bangi nga ndaba abantu bakusaba konsati y'omuzabbiibu okirowoozaako si yakati ebamyendeko nyina emizabbiibu tesobola agendako tebajjajjawo nyina emizabbiibu ng'ena gyenzaga bisooka obbawa kitegeeza ki ennyimba ez'amaanyi ng'olwo nga nnya guno omwaka then mubeere nga mumanja nnyo nerowooza ogenda dduzaako omuzabbiibu si kati nkyalukamula kati nanti song of the decade song of the century njadduzaako myaka 10 maaso nnyo oluyimba lwakabi era luno oluyimba lutawangula awaadi mwe mwenyini nyini njagalodde onoonye njaba buli awaadi n'awaadi ez'ekisiru oluyimba olumanyibwa kuva ku omwana ow'emyaka egi oluyimba lulaba myaka 2 paka ku mukadde onfuna wamaanyi manya luli olutali lulwo anti walumanyi ate kati teri alumanyi kati mbulira mpaayo omwana aluyimbeyo kavaasi kamu oba ebigambo 3 era jagamba singi nini nguzabbiibu kale ayongereko naye omwana agataata yeyagulimanga naye kimanyi gwe neriri pazo mwaba alina hit naye nga babuusabuusa lwola pazo bagamba yawemula gwe bagamba walubba enkudi kale osobola okugeraganya enkudi ku muzabbiibu oyagala wemula obadde kinaawe si byakuzoleya naye akimanyi abantu bonna bakimanyi genda obuuza omwana genda kubako essimu ez'engebe oba kubako essimu weeyewala eyo obuuzo bagambe wamma ku nkudi n'omuzabbiibu luyimba kyolusinga okubeerako bakojja abo abeeyeye ojategeera kyengeza kugamba omuzabbiibu gwamaanyi nnyo telulina luyimba wano bwemulina ddugeraageranyako ntegeeza ku nnyimba za vibe ntegeera olutasosola muto akina mukadde akina muvubuka oluyimba lwange lwakabi nnyo blaza temuddamu naddugeraageranya eyo song of the year wetawangula awaadi ezimu ku buno bwawaadi bwa wano mugenda manya bwawaadi bwa wano bwa kisiru anti nkubulira mazina music omwaka guno abaana bayimbye anti bakategorizinga segedde wabayo ezi love song wabayo ezi biki mu dancehall vibe simanyi gundi category sibimanyi naye ngabe olina owangula awaadi era mpozi tebazisaamu kuba abantu bennyini abalonda osinga bazironda bananyini zitegeka enkudi naawe esinga omuzabbiibu gusinga enkudi nze manyi omuzabbiibu ate enkudi togimanyi enkudi manyiko enkudi kyokka kwenkoma naye nga kyokitegeera enkudi sigimanyi ate zategatta nze simanyi naye nga enkudi luyimba lwamaanyi just singa omuzabbiibu otegedde emanyi byawukanamu lwakabi balumanyiiko naye muganda wa omuzabbiibu lwaki tokolayo remix neriri pazo nga yaki enkudi muzabbiibu oba omuzabbiibu mu nkudi omuzabbiibu gwetongodde olujja bamenya abamu era wojja luyinza okukumenya ojja tuuka eri bakubanja etomudi ngaate tomudi tomulaba kasajja kamaanyi kano katomudi nno ebyaddala lwakuba just kali silent naye the more silent the more dangerous bagamba amaanyi go togalaga nnyo abantu abajjidde mu myaka gyammwe oba mu era yammwe batambula n'ebigurupu by'abavubuka kulwana kukola ki naye gwe ate siri wa kamera nnyo just mu kifo ky'okukola amayi gurupu ezo byakola mawulire kola biki mu kifo ky'okukola amawulire nze mbeera nkola ndongo abakola mule tebakola ndongo mu kifo ky'okukola amawulire mbeera nkola ndongo
kati abamawulire bammwe mugamba bemubeera bemutegesa ne mugendako eyo simanya muteragendawo eyo mu mayumba gaabwe eyo nemugiragire nembalaba gwe mumuleete mugambe tikala muddewo kyamawulire nze mba mbiraba ku TikTok mugambe kati akasajja akawo kato omuti tekalina mawulire mugende wali ku stage kwata akazindaali nawo kwate nyina endongo blaza endongo eyakabi bakola mawulire singa endongo bwe bali mu bamanyi nga babakola nnyo amawulire nga basinga endongo sijja mwogera naye nze nkuwulira mazima fena tukimanyi nze sirimba gweoba ogamba nti ki luyimba ku luyimba kwala omuli omuli ate nze newebudde newamazeemu ekitiibwa soletta omudi sina kwegeraageranya ku bantu abo nkuba tukuteeka wali ku stage tufuneyo n'omulala omuvubuka ow'emyaka gyo tumuteeke ku stage bonna obakuba nze nkuba sisosola mawanga uptown downtown bonna mbabamba andike ne Fiiki Gaza owemmula naye gwe kati kankuwulira amazima bino si kwesudiya kino kiddangamu kyogera respect to Fiiki Gaza naye ebyendongo muganda wange nze ndi wakabi Fiiki Gaza tumugjeewo ku stage tulese alien eyo kimenke simusobola alina ennyimba nnyingi anti alina ennyimba nnyingi muzegedde alina ennyimba nnyingi va ku ebyo ebyokwesudiya nze sesudiya nagambye nze njogera alaali alina ennyimba nnyingi kiba kitegeeza andimu emirundi ngaena nnyimba zenina kiba kitegeeza tosobola kompitinga naye abasigadde bonna toddamu biŋŋamba ebyo tweyanziza ate okusingira ono w'ekyangwe nze ndi mukwano gwa buli muntu